tafunye musinyi gwa byanjigiriza, you are nobody in this world. President yalaga nti okufa bantu kibi nnyo. Abantu abakafa COVID mu myaka ebiri tiba kiseera kyangalo compared ku bantu emitwalo 30 abattibwa mu lutalo lw'ekiyeekera wakati wa 81 ne 85 abattibwa jayo emitwalo 30. Bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutewafu ate wajja wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'aba doctor naye Range district eziwera zo 12 ne Sitembala omuwendo gwe ziyina ogw'abantu olwebenkanankana Wakiso. All right, a very good afternoon all our viewers all over the globe. Muli mutya mikwano gyaffe mwinna abatulaba tukomye ku mukutu the Flashlight channel awamu ne other channels zetaba okutambula nazo nga ku Point Media. Twebaza omukama obulamu akyabutuwadde ate tumwebaliza ddala kuba nti ekituufu tuli basanyu nti mukulu mu kuba byasi era tukomyewo ku section oba ku program fene endala. Mukulu mu kuba byasi yamanyikiddwa gwe bayita Mr. Bwino ate yamanyikiddwa ng'omusajja ateerya ntama amanyi okusengeka ensooka ate naawe n'onyumirwa. Ffe baani abakyali abalamu olunaku olwaleero okusigala nga tubaweereza. Twebaza omukama mukulu mu kuba byasi simbadde mayi byakubuza bingi nnyo kyaka n'empuuta gwabeereeyo fishi egundi ennyanja eri mu zooni zo naye ogenda kuli otya okule kati ebyennyanja mu ggwanga musango ekyo obadde okimanyi ate n'ekyokubiri kiza kunsanyusa nti eno COVID-19 waliwo regions oba district zafuna amamotoka naye neewuunya disneyonange kale ekituufu twetaaga twogereko ku mbeera eri mu ggwanga naddala okulya ku byennyanja musango bwe gunabanga musango ogenda kusibwawa ng'oguze fiisi yo n'ogirya. Mwebale nnyo mwebale kwekumira ku mpewo ate nebaza Medicare Clinic esangibwa e Kawempe wamu ne Haji Kabogoza. Medicare Clinic yeyo mukyalo nali Bulaaya ye asazeewo n'aleeta eddwaliro mu ggwanga kugamba addizeko abantu be agenda kuba kyeyo kikata kiseto yafuna kunagamba basinga kukola ku ndwadde ki obamenye ekindeke ziriwa kati ndaba ku myaka gyogo n'otera okugenderera giri oyitayoko ekizibu obwetaavu bwaffe magumba webali anti magumba sigamba nti gamenyese naye ebizibu okuzza obujja obuzito bw'amagumba n'ebigenderako batera okugamba nti gavumenti ekoze nnyo ereese buli kimu ddala naye sebu eddagala erikola ku ndwadde ezimu sebu wano teryalisobola sabo webale nnyo obuli eddala awotega tutandikirawo ne Haji Kabogoza ne tujja mukubirako nyogereko ko naye kwa ab'ekiboga abagala nnyo natwagala nnyo kyekiraga nti atwagala agamba genda tekako bizinensi yeeyo mwate ku sente azibako anti yagenda kweta bizinensi senga adaji wadde badigambye nti omwana ayina nedda omukyalo nwa Medicare tujja mugamba branch ejjeewamu twali ready okuweereza eggwanga Medicare Clinic eyo branch agitekeko ekibuga naye twetaaga specialized units si musujja sijji abantu body organs kino wakina kidneys no bibumba kalulwe owulidde ekigambo ky'ensigo owulidde mawugwe ekigambo oyo owulidde ekigambo endwadde eza enseke ku lw'abaami ku lw'abakyala owulidde ebyo byonna ebitunuulirwa human skeleton nga bwetambula amagumba gayo gonna bwolaga ekigambo ky'obwongo Medicare yonna ezo specialized units gye twetaaga Medicare ejabikola kuba yempya mu ggwanga naffe ne mbanga tugenze kubanga India sizina zintwala India wadde Germany kyova nti noli wa Bulaaya yabereswa n'okumpi wadde Italy sisobola kukola ki kugenda France sisobola Canada sisobola United States of America sisobola
kuba bagali baga obujja bugenda kwa wa bukadde 2 akati wanovuga bubuzo bavuga ntebe nogenda eri so awe tugenda okutandikira buza kuba tulaba then sebo webale nyo webale ddala sebo abantu ba Katonda abagalwa abalungi abokumpi newala ababuliza omukutu guno flashlight buli kadde baba bateeseteese ebbanga lino sibadde wa mwero nnyo ekigambo kya covid yali real era ng'abadde enteekateeka weeri naye okunyonyola bannansi nga kyekizibu era abamu tugamba nti omukulembeze w'Uganda yatukola bubi nnyo mu Uganda n'addira professional doctor Kaduchu okumujja mu ministry nga yali lecturer obukugu bwe bwonna ku kye kiri mu nsi eno olwaliro ate okujja professional mu ministry ye namutwala mu byenjigiriza nze nali nsabye ne ŋŋamba Anifa Kawooya ne Margaret Muhanga abo bandireese no mu education naye kali Kaduchu yandibadde azzeeyo eri mu byobulamu kyekimu ne balyo mu nsi ku isi okubanga yajja mu ICT simanyi awa mukulembeze wa ggwanga mu nteekateeka eno okukola ensobi semasobi ezo oli bandibadde baddayo kubanga ozze noyogera ku kyemmotoka emmotoka bazigabye akati olwali twagenza okumaliriza gwe twala mu byobuvunaanyizibwa nze omuluka ogwange gwentwala guyina abantu 2.2 abato n'abakulu emitwale n'ekitundu nga ndi mu radius land area coverage square kilometers ziri 22.3 abayina 18 years and above nina omutwalo ogumulu 10,966 people naye bwe negeraageranya n'ekisolo municipality bagiwadde emmotoka ng'erina abantu omutwalo ogumu 62 ng'ewange nina emitwalo 2.5 nenze tebatuwadde emmotoka basosola ekiguuni kiri ate nga musobola okweyimirizaako tuli mu Wakiso area mwe baatulaga nti ekigambo ky'obulwadde bwa covid after Kampala we are number 2 akati bwe tubeera nga we are number 2 Wakiso naye ng'omuluka ogwange nzi tegufuwereddwa mmotoka Kisoro municipality ebadde teri mu ezo ezirabika nga ziri mu kigambo ky'obulwadde nga percentage yabo okubeerera waggulu nga lebbe bafunye emmotoka teffe twakoze temwafunye mabe Wakiso in other words town council Kajjansi omuluka gwendimu Namulanda omuwendo gw'abantu bennina n'obwagagavu bw'ettaka oba land area tuli mu 22.3 square kilometer Kisoro eri mu 10 square kilometer nga ngisinza almost 62% in terms of land area akali tugenda okuvaayo bwe tugeragenya Kajjansi Town Council teyafunye emmotoka ne Katabi teyafunye emmotoka naye Ntoloko district y'abantu 7,800 n'amagombolola 10 yafunye emmotoka Bukwo district y'abantu 10,000 abato n'abakulu n'egombolola 10 yafunye emmotoka Katabi teyafunye olwaleero kye tuyita Nsanja balina 18 okugenda waggulu Town Council erina abantu 24,000 terina mmotoka gye yafunye naye ate Kapchorwa iyo yafunye emmotoka 2 eya district Kapchorwa n'eya municipality Kapchorwa naye nga bw'ogatta abantu ba district Kapchorwa ne municipality yaako tebenkanankana half y'abantu abali mu Nsangi Town Council even in terms of land area eya Kyengera Walukaga meya gyalimu kakati obwebuzi bwe buli mu ggwanga lyaffe buli mu ggwanga era kikyete okutogerwa covid wali era tutta abantu naye mukulubuka tusooke twegeegeemukko ffe ababiri
bino bigambe tunyumyamu twega tuzimbe ensi yaffe Uganda nego olowooza singa gwe mukulembeze bw'eggwanga olunaku olwaleero akulembera mu disitulikiti endala tazifuga baba beekwese mu byobufuzi naye nga yakimanyi nti nno baba beekwese mu byobufuzi ebyampalaniraako Uganda Yoweri Museveni gyakulembera nga president obugagga bwa Uganda buno bugijimiriza obuli Kampala Wakiso ne Mukono ziziwalanibwa ati ate olwaleero katosobola kugamba nti ekyaleetebwa nti obulwadde busize kubeera Kampala Wakiso namba 2 Kampala bagiwadde emmotoka 6 Wakiso ne bagiwa emmotoka ziri 4 ate singa obunene olowooza kiva ku ki kakati Greater Bushire district erina district 5 Greater Bushire naye erina abantu 95 bafunye emmotoka 5 Busiro East Segona gyakiikirira erina Kyengera erina Nansana Town Council manya erina Wakiso Town Council erina Mende Sub County ne Wakiso Mumyuka Sub County erina abantu 62,8 terina mmotoka n'emu naye Bushenya erina 95,000 kyenda mugumu abantu bafunye emmotoka 5 mitwalo kyeba mitwalo 9 Bushenyi yafunye emmotoka mu 7 Greater Chema municipality ne Buyishaka Bushenyi motoka 2 ne ziri Buheju Rubirizi Mitoma otekeko Shema otekeko ne Bushenyi motoka 7 boze bafunye which criteria did they use to supply busosoze na mtali bwenganya byonna bye bakozesa amakulu gacho buli kintu kyonna kitambulirawo ku busosoze abutanda bwenganya bw'abantu abafuna obuyivu obanga n'obote 1 abimu yateekayo eddwaliro eddwaliro erifaana kiboga lya bitanda 10 abimu bateekayo eddwaliro bitoshi ne bateekayo eddwaliro Gombe ne libeerayo Bugiri ne libeerayo Kiryandongo ne libeerayo naye kakati olowooza is it very healthy for the president of the country okuvaamu ye n'agamba but I don't think it's himself nti bakozesa bano beyateekayo ambassadors be messengers be bakola bino ebintu siye ng'omuntu akala ate bwajja n'azigaba kiba kimumaze omukwatirayo nti ye kennyini yabikola yazze n'azigaba yazze n'azigirayo mbadde mulwaniridde nga ndowooza bamuyisaamu maaso ndowooza ebintu ebimu ndowooza tabitegeera baba biddukanye badivaiza we baba bakola ki kyabe katalina ati sebo omwekyo COVID-19 mu nteekateeka Wakiso referral hospitals baziwadde national referral hospital regional referral hospitals zino zonna baziwadde ki ne Wakiso terina ddwaliro yafunye eki kubanga Entebbe grade B government yalitwala lirikyali lya Wakiso akati obwo bwe buzibu era tukyali ku COVID kuba n'ekirala ekiri kumena ensonga nti amasomero gakuddamu by President Museveni's speech directives nti gagenda kuddamu January nikatwa ennaku betetenkanya abaana bakomawo ba universities ba secondary what is it all about ekyo nze nkizaayo nga bwe nali nkulaze ku tawulwa ekiyeekera twalumalamu emyaka 5 abaamala okusavinga egirina okuddayo nga bakadooga baali bakadooga okuddayo okusoma ku buli 10 abaddayo okusoma yatuwoza no 20% kinana baganda tubikooye twabikoowa musajja mbadde mu mapambano myaka 5 kakale ato ekyo nkyasobola ky'okugattako era ttiimu y'abantu abali mu myaka gyaffe affe abafunako omukisa ne tugendako mu ky'omusanvu we are on 20%, 80% basigalayo
era kati bo beevuma olutalo lw'ekiyeekera abatalufunamu anti ate okugamba tebalina mu education tebalina kye baagattako ate atafunye musingi gwa byanjigiriza you are not bored in this world. Era omanyi ensonga tulina okuzinyonyola eggwanga ddamu akantu ako atafunye education akola atagenda kwera you are not bored in this world. Okay. Atafunye ddala lya byanjigiriza you are not bored mu nsi eno oba tolinaamu kifo. So omukulembeze w'eggwanga wamu ne ministry responsible for education kati sebo tukomewo senga nze n'addeyo Yoweri Kaguta Museveni nga bwe nkulaze emmotoka bwe yali alange ya lockdown yalaga Kampala number 1 Wakiso number 2 by then yena kakati achakiriza nti no kuba awasigadde ekiboga mention ka kumiro mention other areas abantu ngenda kuwa obulyaza amaanyi obukola ettima eri ebyenfuna mu social aspect yensi political aspect. President yalaga nti okufa kantu kibi nnyo abantu abakafa covid mu myaka ebiri tiba kiseera kyangalo compared ku bantu 30 abattibwa mu lutalo lw'ekiyeekera wakati wa 89 ne 95 abattibwa jayi 30 abato n'abakulu ngera ekyo kiri mu rekodi empandiike okwogera kwa General Yoweri Museveni oluvannyuma lw'omwaka ogumu 26 day of January 1987 ekkololo gye twali era munnamagye Finance Katirima wano naye akiwandiise 30 agattibwa mu Luweero twayawo mugamba 3 tugamba 8 tugamba mika abakosebwa batuuse abafa omuwendo wa Greater Mubende Greater Luweero ne Greater Mpigi abantu 30 ekigambo kya covid tufunye abaweze 10,000 naye ogatta Greater Bushenyi district ezikola Greater Bushenyi ne Greater Mbarara omwo Greater Mbarara mulimu Kiruhura Kazo Isingiro Rwampara Ntungamo otekemu Mbara Ibanda Bushenyi otekeko Bunyaro Rubirizi Buheju otaho Ntoma Shema na Bushenyi naye range district ezuwera zo 12 ne site Mbarara omuwendo gwe ziyina ogw'abantu olwebenkanankana Wakiso naye nga Mbarara site yafunye emmotoka Ntunga municipality nefuna emmotoka Ishaka Bushenyi nefuna emmotoka ne Shema municipality eziri mu Ankole 4 zafunye emmotoka ne site nefuna ze emmotoka 5 n'ogattako district olwalo Kira municipality yafunye emmotoka naye Kira municipality abantu beyina that is 50% of the Greater Bushenyi population. Nansana municipality emmotoka yafunye obungi bw'abantu beyina tebamala ye half ye 45% ya district Ntunga population ngenda bafunye emmotoka emu ne bafuna 27 Ntunga bano bafunye emu Ntunga mu bayina municipality erina abantu 1,900 abato n'abakulu songa ate Ntunga muyina ne General Hospital Itojo nayo yafunye ki emmotoka eyo yakumeka yakusatu olwaleero bw'ojja Makindi Ssaabagabo yafunye emmotoka naye nga alina abantu 36,39 kati abantu beyina Makindi Ssaabagabo naye nga Makindi Ssaabagabo abantu beyina esinza district 3 ne municipality yaako Kapchorwa municipality Kapchorwa district Kweni ne Bukwa
naye nga bo bafunye emmotoka 5 Kapchorwa General Hospital ne municipality ne district esatu. Naye ekigambo ky'obulwadde mu 7 sub-region ekya COVID tekyenkanankana mbeera ya Wakiso. Population density buli square kilometer abantu abaliko ab'Nansana buli square kilometer emu erina abantu 1,242. Kakati embeera ya COVID yandibadde esobola obujjanjabi ne vaccination. Olwaleero community center bw'ogenda ko yali community center ya Nabweru. Ku kisaawa Zaafuuka ofisi za gavumenti eri community center bagikola ki? Tetulinawo community center gavumenti gyali ezimbye. Eyina ba village health teams VHTs. Naye ba primary health care technician aba bitwakola nga lubetwalina obote 1 government, either means government obote 2 government. Buli community center ab'ebyobulamu n'abakugu abavudde ku ministry n'emmotoka eno ya film ng'ejja mu field ku kisaawe ne babuulira ne bannyonnyola abantu okubasomesa. Ebyo program yandibadde COVID wali n'enteekateeka ti mukuba byasobola otambula sanitizer mu ngalo senga tebakwogeza ku mukutu. Olwaleero ekiyitibwa masiki nayo ng'ogirina. Social distancing nebaawo. Kati abakugu bagenda n'okumaliza ssente z'aba VHTs nga tebabasasudde. Era n'omuwendo gwe baalaga nti buli kyalo VHTs 3,300 ne mobiles owero si bana gye 8,000 twagenza okumaliza ngezi ssente si bwe zikozeeki nga si bwe zize mu nteekateeka eyo ebyenjigiriza vis-a-vis COVID lockdown okujongerayo nze kulwaye ng'omu tekiri ni order president kubanga bwagamba nti abantu okufa kw'abantu sisuubira nti aba COVID abaakafa be basinga abeeruwere 3,000. Simanyi wa mu COVID nga twaweeyazaayo omutwalo gw'abantu abafudde COVID. Olwaleero NRM government esinze kulumirwa nnyo embeera eno egamba abafudde ye kibi kyannaku tufiiddwa abantu baffe. Naye abaffe 3,000 abato n'abakulu abeeruweero bo nga siwulirangako bakola gye baga nti olw'eno. Era emitwalo giri 3 bwe bagenda okufa abafiirwe ebyenjigiriza nkugambye okusoma bannaffe abatafuna mukisa gwaffe bo baasigalayo. Era batugenda okukuŋŋaana ng'abataka baga nti bannaye tetwamanya kigambo kyatuleetera lutalo waffe. Mmwe mwesuneko mmwe mwayongerako oluvannyuma. Neffe twafuna mukisa kati twegomba mmwe mwabaakola ki? Olwaleero emyaka 2 it means a lot to our children. Naye enteekateeka ya government cabinet ne parliament balemereddwa bwe babanga baatuwa okufuna lockdown. It was because of Kampala ne Wakiso concentration y'abalwadde. Naye ate batuuse okugenda okugulawo nga buli kimu kyonna amasomero ekigambo eky'ebyenfuna ebintu byonna buli kyekikolebwa biri centered Wakiso Kampala Mukono. So nga ate baba nene abali outside Kampala Wakiso Mukono babaana abali mu international schools Wojerubowa ababo babadde basoma for the last 2 years. And it's unbelievable that's what has been happening. Abaana motoka zaabwe zibajja mu maka gaabwe ag'abanene n'abagagga abakungu ne zibaleeta Erubowa international school bo basoma naye nga bavudde mu maka gaaki ga njawulo. Gavumenti ebadde ndyazaamaanya nnyo eri bannayuganda. Bw'ogamba otya olwaleero Ntoroko district y'abantu 7,500 nayo neefuna emmotoka. Naye Kyengera town council ey'abantu 229,000 yo nebanga tekola ki? Tezirina. Yo terina mmotoka.
so nga tekyengera town council yemu ebitundu ebisinga okuvaamu omusolo ku lwa gavumenti ya Uganda gwefuna. Twagala Minisita Lugoloobi ne Matiya Kasajja gwakuleetere sente eziva Ekweni district nga ziyamba Kampala nga ziyamba Uganda eggwanga lyonna. Their GDP contribution bagikulage so nga te Kampala eri 36%, Wakiso 33%, Mukono eri 9%. Kakati mikino enteekateeka President atugamba mpaka January February olwo abamuyambako okuddukanya eggwanga lino nga ba special advisors omulimu gwabwe guba teguliiwo kumunnyonnyola ekyo kukikola kikukiraba. Baliraani Kenya bo bakoze eki baggulawo official so nga baali bagize ebitundu naye nga baali baggulawo dde ebitundu ebimu nga bikoze eki bikyali ku lockdown naye kati byonna babikoze eki babitadde. Kiringa bwala abapoliisi bagamba nti ku saa 2 ez'ekiro saa 3 saawa emu bakwata omwana wa boda nti lwa covid amenya amateeka. Naye noŋŋamba nti kati olwaleero wa boda covid amukwata kiro naye nga bw'ogenda mu Owino ku ssaawa 6-7 ez'emisana nga talina nawaayita olwo covid tabeerawo abataliiwo mu Uganda. Nino gamba nti entambula nti ekiro ekyo kigambo kyaki kitambuza covid. Kakati embeera tukwesa ebyobufuzi mu kigambo ky'endwadde nze ku lwabwe nkitwala. It's your personal opinion. Yes. Nine wangu omuka guli active mulimu amakolero mulimu ki ebintu byonna ebikola ki abaana agira talina sente zinamutambuza bodaboda atamudobo wa bodaboda ayanguwaddeyo ewuwe poliisi ekuba bukubi terina kubuuza. Naye okuva lockdown ibaddewo tetuyinaayo emirundi 2 mu myaka gino egigenda okubeera 2 tetuyinaayo community liaison officers webabadde bajja ne basingana abakulembeze 12 okunnyonnyola ne babawa message y'ebyobulamu n'ekigambo embeera bwe tulina okutambula okuziza mu bantu betukulembera. Naye webabeerawo ekigambo ekyokugabana ettaka awo police office ojja mulembera ajja kubeera active. Ensonga otugenda okugenda kwakana baala disola mu ttaka olwo obalaba awali webafuniramu ennyo awali ekigambo omutaka njawulo balabika kubona omukulembeze inauguration speech ye ya cabinet ya 2010 na 2021 2016 inauguration speech ekyo yekiraga ekigambo ky'ebyetta n'ekino ekigambo ky'ebyobulamu tufiirwa gamba kyonna gwe jangu ku byalo byaffe byagamba abaana tebagwanidde genda ebisaawe by'oku byalo bijjuza abaana essaawa zino bali ku bisaawe n'olweggulo bali ku bisaawe naye tulinayo poliisi yonna gye twali tulabyeko nti ezze ku bisaawe gye bikola gye biri ng'abasamba omupiira batuuyana batomeragana. Niyo mu kiraasi otagenda kwekuba ebikonde ebinaga kikati ekyo si kya buntu gwe tutwale butwazi ogeraageranye gye tuyita Greater Luweero Nakasongola Luweero Nakaseke otwale Kiboga Kyankwanze otwale Mitiyana ojje Wakiso district otwale ekitundu kino ekitwala Masulita na Mayumba Kakiri olabe embeera y'ebyobuyivu n'enteekateeka y'abantu okubeera emabega bwefaanana. Senga ogeraageranya Greater Bushenyi mu byenjigiriza ne Greater Luweero nga te Greater Luweero luli yali ekulembera okusinga Bushenyi olyoka olabe. Luweero was very productive, a rich district. Okuva mu Jaana okujja paka mu Gyekinaana. Ani yagitta ekigambo ky'olutalo lw'ekiyeekera ate olutalo ne lumala okuggwa abantu abaze mu bukulembeze ne batafuna nteekateeka nnunga mwekola ki kati nekino ekigambo kya covid bwe kiri omuwendo obujjanja health center fo gye tulina ey'ekitende
Kajjansi batuuka tunabeeranga n'ambulensi ne badokita n'abasawo 49 botalina kakati waliwo ogenda ekajjansi waliwo labe health center for obanga abasawo abo ebaweza mu covid nolekolaga ebyalo byonna ssente byekitizi embeera ya puroguramu etebaddeewo naye twamaliza bekikwatako ssente bwe zajja kuba puroguramu eyo abantu bazikubye ensawo abantu nga bazi akati sebe ekyebyenjigiriza nze n'omukulembeze nze sikkaanya na kyamukulembeze kyandibadde massive sensitization program ennyonnyola abatuuze omuwendo gwe tuyina nze wange omuluka nina amaka 52,042 households Kisoro municipality teweza households tuliziganya teweza households ziwera 3,000 naye bagiwadde emmotoka ninze nina 25,000 people abato n'abakulu Kisoro ina 16,400 people naye bagiwadde emmotoka katugamba okulembeze obuliwo abw'amadaala gonna bati abatakubaganya birowoozo komishona kutwalina Dr. Runumi ng'awa ebirowoozo by'ekikugu kati komishona yadda mu kifo kya Runumi ku lwa Ministry ya Health omulimu gwabwe bakola ki obako mu ntebe ekyo kkiriza ogaane gwe ekyomukisa omulungi olina emmotoka osobola okuba ng'otambule naye abantu abakoza public means of transport zigenda okuwera essaawa 10 ne mwava ku ofiisi atuuka awantu weyandifunye bodaboda ku 12 nga takyasobola kugifuna era omwana awaguze owa bodaboda amutambuze wamutwalira 3,000 emisana amutwalira kanana ekyo mutwalo gumu kitundu ate nga kirizagano ino giri lunaku lumu nalina program yali ku TV yagugudde etandika ssaawa 4 za kiro akati zaali ssaawa 12 kitundu bodaboda yanzijja ku Constitutional Square okuntwala e Makerere yanzijjako omutwalo gumu n'ekitundu in less than 2 kilometers ekyo kyaliwo naye nga aneeleeta n'embeera eno yonna nteekateeka eteri nnungamu olina akantu kayogedde n'oleka otugamba nti omwana atasomye mulembe guno gwe tuddako nagambye nti obutasoma ng'omuganda baagala buluma akuze nti somebody in this world without education is nobody. Yes, that will be nobody. Naye nga kyo kyewunyisa tuli mu mulembe gwamu abasomyeko naye nga abaana nga tebasomye kakati ate olwaleero abaana bagenda tebadde ekigobererwa kikyo kitegeeza awo mbanjagala okubuuza what does it really mean in the upcoming government abanaaba batasomye ate enteekateeka eyamba batasomye teriiwo bajja kugamba ffe twakuzaala ate kati kugambe enteekateeka ssente ez'omuwendo ezaalyambye bannansi kyova olaba jeno kati wakugamba people power power of the people sinze namuwandiikira era omusajja nze mwagadde aitesebwa mwagadde power of the people should be respected and recognized. Si buyinza bw'abakulembeze ne bannansi bateekwa kubeera batya kakati kusoma tekuliiwo economically abazadde tebakola bizinesi yonna ekampala olwali bujja senta eyo byenfuna kampala wakiisa omukono eggwanga lyonna kwe liyimiridde eri down ne mukulu oyogeddeko point enkulu. How do you milk a cow that you have not fed? Ate kati kyova bagamba Matiya Kasaija bagenda okwogera yayogedde n'agamba nti ebigambo okuteeka otondawo cities ezo nno byali banna byabufuzi kuba baali batutwalaganya naye sente zikola teziriiwo naye ate baga baali batutwalaganya bennyini
abantu byakulaze wali omuntu okkiriza mu ekyo kyayagala okutambuza eggwanga naye kati yakulaga sente zikolayo teziriwo naye ng'ate mu kifo ekyogamba nti bo baminisita 79 bejjeko alawensi ezi zonna kati yetakkiza kuba badde mu kabineti emyaka 30 era jo nawulidde ng'agamba esente kabineti kyebadde egamba tetujja kukkiriza kusalawo ku sente biliyoni kakati naye akifunamu as a member of parliament ate kakati kyebadde egamba nti bajja kusalako ekyo ebyawo ali oba kitwali kigaye kitya kuwuddisa ffe atuwuddisa mu kabineti wanaabeerayo olw'ebbalaza ngolwajo bayaddeyo alina amaanyi aganaagaana abatagalina naye kati bwogenda kugamba nti bagize billions zibakulaga ne billions nebaga nti azino zaguuni ddala Uganda Police tugera nze olwayo twadde sabiiti ewedde twalina okuzika mukadde waffe kyali kitalo nnyo naye twagenda bodaboda ekibuga ku ssaawa 5 ziba zikola ekitegeeza outside Kampala ebibuga babintu bikula okutuusa ekibuga ku ssaawa 3 n'ekitundu ng'ogamba boda oliwa eriwa ekujja mu lukuula nga temuliwo kazibu n'ejjambi ate teziriyo ngekukulugisa kyayimba n'otuuka nekakumira ewamukyala Nabbanja era ogenda okwakana paka gombola y'emulajje Kyankwanzi district ogenda ogwe enkooko wiireko ekola kyekutwala gyeri naye jangu wano mu centro jangu emakindi esabagole okolaba embooko amaduuka ssaawa nnyamye ne wano tutudde tofuluma mubende amaduuka ssaawa 3 zikigaba gakyagudde era abanywa amazzi gali aganyogoga agagira ne gatukyusa ku mbeera y'obulongo abo bakola amazzi getutegeeza mwezi kawaini bakanywera abantu bijirira ki teri kafiyu naye eno ssaawa 2 nanti gwe mutima gw'eggwanga balina okukwata bulungi ate gavumenti teyagala Nairobi Breweries neega muyimirire factory teddamu okukola yagigamba mweyongere okukola naye ne bagamba abakozi mubateerewo tenti kampu bakoleyi kakati ate production yeyongera consumer yaani bamutubuulire kati gwogamba n'okunywera waka anaakunywera waka nga taanyuse ku 12 wanaatambulira okutuukira awali akafo we bagukoze ekyo bagusapulayi akati ebyo birabo oliwo okwenya abantu naye twandibadde kubaganya birowoozo kuteekateeka bannansi eggwanga limiddeko litya nankwadde yagambye nti no ekonomi ya Uganda ekikisudde COVID-19 Matia Kasaija COVID-19 2 February yagamba yo COVID taina wagenda tukola ki taina wagenda tukosa era fu batogenda kwa era producer kantu ko jakato yatugaye kola banti economy ya Uganda eri kimyanso atubulire kakati yagudde etya mwene embeera ekyo kugamba kola ki kutuwuddisa kubanga betugenda nti export y'emmwanyi ya muwendo eri eggwanga Uganda naye alina okutambuza emmwanyi bazijje mu kyalo bazireete ku kyuma eyo poliisi ebambiranye nabo kati bw'otikka emmwanyi bagamba emmotoka Diana ebeeramu abantu 2 mu maaso driver avuga ne taniboyi we oba n'awerekera ebintu naye Diana etisse ensawo z'emmwanyi 6 si za muntu omu z'abantu 5 era n'entambula mu kyalo eriyo ya pikipiki omaze okugira emmwanyi zo ogire kakati omusirikale agamba olagawa owa pikipiki ng'agenda kusunsula mmwanyi zigenda okuleeta ekonomi y'eggwanga n'omusolo gwa gavumenti lwaki tetulina nkola nnuŋŋamu nti badipisi ow'ekasanda ow'ebukuya ow'emubende ow'emityana ow'ekiboga Kyankwanzi puroguramu mu kino kuba tetulina moka zitambuza abantu za pickups zigenda munda kilomita 25 ekiboga munda nsakubuzamu kawo
omukulembeze oti who is who ani February of awudisani 2020 General Tebuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni ekyamati yakasajja kiyayogera nti tegenda kwati yavaayo kukigaana nti yawagira kintu nti minisita wange ekyalimbi yali yenate messenger we yamugamba gendo yogere boti our economy is going to be Museveni atugamba economy good wakati sebo ani agisuula abasudde economy abateekerateekera eggwanga eno ye cabinet ekibuzo kiriwe kiti cabinet eyinamu ensa ina kyetuyamba abantu abulijjo cabinet yesudde economy ebiina okukolebwa okuyamba ensi okutambula ebintu babitunuulyanga ensonga naye genda obatunuulire nga buli omu alina bugombe mu maaso n'emabega kati baba balagawa akati gwe buuza olwaleero abaali batambulira mu bugombe bwe baba basuula olwaleero ali mu motoka eyiye eyatutambuliramu ki mujjaamu nabo nina gwe mmanyeyo neighbor wano ye kale sijja mwogera yayina lidika 3 ezimuvaako 3 kakati ali eri ali kagirasi ke kituufu nze simala googera naye kale tugenderawo so nga emmotoka ze bwe zaalinga zikuyitako nga bagadde ebbali babe basudde kati alina emmotoka egi emu mukifo yali byogeredde eri alina emmotoka egi emu n'omupoliisi era omupoliisi takyava munagasebo muleke omukulu akolaki ayitawo nange nja mukiikako eyangawo kakati ebyo byebiriwo naye tokolanga abagize nabalabye bano abawano omupoliisi n'abaana abagize embeera eteri ya buvunaanyizibwa era ebyo byonna bye byaleeta insecurity oba bireeta insecurity mu ggwanga kubanga bekikwatako balema okugenda okunnyonnyola bannansi akati ssebo era kyovudde olaba bwe batuuseeko abantu tebali okulwa bannansi ne baga nti exporter ebyenanda ekigambo ebyenyanja tugenda okuddayo tumalize kwena ensonga so amakulu gaakyo nti economy ya Uganda yeegudde ne covid naye etukosezaamuko naye olina point gyoyogedde n'oleka otugamba nti omuntu alina okutwala emwanyi mu town wali azitunda nekyalya ate omuganya okusala ekkubo ayina bizinesi ye ate senkota zazijja kabala zese Kampala omuganya okutambula how the economy grow when you have omuntu abadde alina pikipiki yemu ensawo ze ez'obumonde emmotoka wetetuuka ekiboga emmotoka wetetuuka n'asibako ensawo emwemu n'agireeta bbiribbiri n'azireeta emmotoka weegenda okutikkira bannanyini monde ensawo 5 kakati talina bwagikola bwagituusaawo hence the economy is collapsing kakati g'osuubira otya ebyenfuna okugenda mu maaso nga restrictions ezimu teziriimu buvunaanyizibwa kutaasa bannansi president vayogerera ensi yaffe Uganda kwa if economies egwa buli kiseera ate nga gwe tumanya aliwo gwe taata waffe mu buli kintu omanyi neewonya so bali abafuna essente za classified expenditure kuba waliwo okusaasanya allowances bakuba gudiikudde niba ogenda mu URA kati bagamba bali mu deficit ya misolo nubabuuza ensobi yani nti yammwe mulemi bo bennyini team the technocrats abali muki mu URA ne tiimu eri mu cabinet tebafuddeeyo eno baparlamentarian okulwa ekibiina city government ruling party ganti amuzeyi kyekyokka nga Magombe bwe yakola mu bote two government bali mu parliament bayimba buki buyimbi era olwaliro mu parliament ye10 nga tugenda ku ekyo okifundikira ojja kitunuulira nti parliament ye10 omuwendo ku babaka 459 parliament eyaggwako abasinga obungi ku 459 abatateesa bali benaali out of the 459 MPs betwalina mu 10th parliament abaali basinga okuba nga tebaali bamuganyula mu kuteesa omuwendo gw'abamemba b'enaale kakibaddemu bulungi ti the 10th parliament eyayinamu abaka ba parliament 449 abaali nga be basinga obutateesa oba obutateeseza eggwanga bali ba NRM
Wakati bagamba omwaka ogwokusatu gwa palamenti y'ekkumi eyaggwako independence performance nga bakulaga performance of independent MPs. Number 1 Acheng Sala Upendi who yaliko ne minister general duties yali independent ngatesa. Number 2 Nsereko Mohamed oli yafuna 95.1%, Nsereko Mohamed 91.47%, Agoni Cyrus 89%, Anyarwa Chikata Joshua, both Jacob Maxon 85%, Waira Majegere Chewalabye Sitingo James 84.9%, Sebagala Abdulatif Sengendo 83.8%, Nuwati Roseman Okin Pajal Atim Beatrice Annual abe bali basinga okuteesa kuba independence 10 ne bakulaga performance y'ababaka ba parliament. 10 outstanding NR members of parliament: Prinary Bahati David 99.3%, Abara David from Ngora 97%, Obiga Mario Kanya 93.65%, Okori Mori Janet Akech 93.5%, Muchara Mkalamoja Nankabe Ruthi Center Murayo Minister wa Energy 93.5%, Amos Rugoro State Minister Kati wa Finance 92.3%, Nambese University Baptist Katuwa Noop 91.03%, Aboti George Ouma 88%, Ongaro Obote Clement 87.89%, Michael Bukenya Chabikola okuva ebukuya 87.75%. Era naye ate ono yali performer General Kaguta Museveni okuva mu Bende oguleta mu Bende yamuwa minister Chabikola professional doctor. Kale ebyo ebiriwo anira bayuka tugamba omuntu performer oyo ye yagano mukolaji okumukuza tiyamuwa buvunanyizibwa njaga tunzike naye yagamba bali corrupt mu cabinet ali yasigala abakyusiza nga bawadde ministries endala ate owunye akati kyogamba n'okusigala nga ordinary MP naye kati yalina akakiiko k'ebyobulamu nako ne baakamuggyako senga yali mu cabinet ku biseera bino ebya covid 2021 teyandimuyambye as a professional medical doctor. Yes, njaga tunzikira ku kigambo kya covid na era kati senga nedda buno kutuga yagambye obulyaza amanyi n'obusosoze eyo parliament yajja muri ko kaduchu mu ministry ya health lwaki kyabikola tiyamuwaayo eyo cabinet kyatugasa yandibadde ayina kyayambako ogenda kwaye fye tugamba nti abo bukola ki kakati Greta Mubende bwogero gitunulya Kyankwanzi talina ddwaliro Kiboga yene ddwaliro abitanda 100 nesebo obeera nga agenze Magombe bogendawo mu ddwaliro ekiboga awali Kyankwanzi namba teriyo Kyankwanzi district talina ddwaliro ly'abantu the whole district of Kyankwanzi ate government weteeseza kakati bwe tugenda as regions n'okuteesa kw'aba-MP bwe kwali Central Region, Western, Eastern Region, Northern okuteesa kwali nnyo kwa mwero ku babaka 559 okuva mu ba Northern Region number 2 bali ba Eastern Region. Uganda nebeera number 3 Western Region number 2. Kati abantu bali mu business bazze mu parliament batakoze eki. Waliyo bali mu cabinet nga ba minister abatalinyako mu parliament entula zonna wakati bino byonna byebizibu eno parliamentary scorecard awamu ne parliament ekyo tugamba nti abantu bakatona awo n'olwensonga mwe n'abatuliza atwadde tudiscussinga ku covid nga bwekoseza mu economy covid nga bweremeseza mu okusoma n'amasoko gagenda kuddamu naye nga we are not ready to see our country suffering so era yabyogedde nti economy egudde nze basikiriza naawe malirizaako naawe tutandike tulabe ku gundi bill of aqua fisheries akati NRM manifesto ya 2026 National Resistance Movement securing your future ndi naima wabatu securing akati nerakulaga chapter concerning Chapter 1, creating jobs and wealth for all Ugandans, the economic achievements.
Nega 2019-2020 GDP per capita was tripled, rising from 0.92 million, that's $260 in 1986, to 3.15 million, which is $891. Akati gwe 2019-2020 akati majja total exports receipts electricity na kugenda social political achievements na kulaga mu myaka ejo tutambudde sustainable peace, stability and security of persons and property. Matano mortality ratio byonna na kulaga bivuze bikolaje bibao as accelerating the industrialization agenda kigambo makolero chali yali yachiwa konyo yatika konya amani nenga it's unfortunate ebyo byogamba tebigambi bya sebo wawa butwa tutunolira niyo yerabira bintu bamwandikira sebo bino tebabimwandikira yabyewandikira kakati ngata byogerako ngabo yabyo tugamba ba advisor be tebamujjukiza ngomukole batamujjukiza kati bamuyambye ki mukaga nateka ko mukono vote NRM, long live NRM, long live Uganda, for God and my country, Yoweri Kaguta Museveni, presidential candidate 2021 national resistance movement. Eno sebo nateka ko muki nateka ko mukono akansanchize kakano president candidate 2021 national resistance movement kati bigambo bino tagenda kubye wakana kakati gwe ebyo bijewa no using addressing covid tugamba nze njagala era senga mbadde nina omukisa nensembera kumpi nze nga nina akantu kano balimuzanenga nti wekitiibwa president yanze sinakubeera mu mativuko ebyo by'oŋŋamba nze mbuulira nze ng'omu endowooza yange ekyo siri mu mativuko ekyo kiba kyaki wano wentunudde yabyogerako netebikoleddwa bino yabiwandiika yenteekateeka tekunakuwera mwaka ate covid tulinze covid amalirizeko abantu ama tulina covid wa mirundi mingi akulaga 86 paka kati achali ku kito 85 abattibwa bannayuganda gyali abatono abakulu emitwalo 30 covid yawezezza omutwalo abannayuganda basse covid abakafa bali bantu 13 nyate president abasasobola okuggalawo gundi government ya Uganda era bwe twali mutawo lw'ekiyekera embeera y'endwadde kye tuyita ekidomola owedde kibyatta abantu nga bwolaba covid bwe yajja era Red Cross team n'etambula nnyo eyatuuka okugaanibwaki the sitting government n'ebitongole ebikumaddembe ne baddiisi be twalina ng'omu omukulu ali Mbalala kati Dr. Nathan Kareme yali ddiisi weeruweero ne baddiisi banna abalala kati kiyunze sikaayo na mukulembeze kuba ne Matiya Kasaija 2020 February yatuga nti ebyo covid gwe mwogera ebyo saafa genda ffe tukwatako kukakkanya byanfuna yaffe economy yaffe eri etya n'akuwa ekimyanso yoyo Matiya Kasaija ate mukulu mukuba bya tuyanza tukyana okuweereza akume atakumira mbeera si mpeera abatukumire mbere bulungi mama waffe Medicare clinic esangibwe bwais Kawempe tukuyanziza nawe bale kwekumira ku mpewo webale kutujjanjaba mu ggwanga awamu ne Haji Kabagoza nawe tukutumiddeko nnyo mubere bulungi mweraba tafunye musinyi gwa byanjigiriza you are nobody in this world. President yalaga nti okufa bantu kibi nnyo abantu abakafa covid mu myaka ebiri tiba kiseera kyangalo compared ku bantu emitwalo 30 abattibwa mu lutalo lw'ekiyeekera wakati wa 89 ne 95 abattibwa jayo emitwalo 30 bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjanabo wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita naye range district eziwera zo 12 ne site Mbalala
omuwendo gwe ziyina ogw'abantu olwo benkanankana Wakiso.